هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatulaba abalungi era abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakitiibwa Allah mulungi tumwebaze akyatuwadde obuwangazi ne tuyingira mu mwaka 1444. Allahu akbar, kigambo kinene, buwangazi bwa ssanyu kulaba nga tukyassa ebiyungo byaffe newankubadde owulira mu kiyegu ekyasaasaanya ensi yonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abere nga akitutaasa gakuba nti ennaku zino abo walimu abantu tebakyabategeera naye dda bakadde baffe balwalanga bisenyiga bwe biti ngo maamuma ajja n'akakoko mwana wattu nga kakabiika ejjirimu akakoko akaganda si bino ebirimu amalagala. Akakoko akaganda lwaki kaba ku nakyo sauce, kalya ku muddo, kalya ku ttaka, kalya nekakunganya minerals nyingi kibula nti kaba kagumu n'obuwomo okalya nga okawulira masha Allah. Kakati bakakwata nga kakabiika ejjirimu ne bakateeka mu bokisi, kanyaanya, katungulu, temulimu bya butto, bakafumba kaboyiro. Manya kakasula ejji erimu tikaba kasava, kagenda kasitula kurimu nga masha Allah. Katika kurimu ako omuwalimu bwe yakawuutanga bisenyiga bino nga bigenda. Allahu akbar walillahi alhamdu. So barakallahu fikum abatulaba abalungi abatuwuliriza mwebale kubeera ku mukutu n'okuteekako MBs ebiseera byama bye mutuwa n'owulira baganda baffe abali South Africa Durban. Allahu akbar, muganda waffe abaliyo saba Allah bamalire ensonga zammwe, abali Dubai, abali Qatar, tuna muganda waffe ali Malaysia, baganda baffe abalala bangi mu America. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bamalire, saako n'abali e Uganda jaga nti ate wooli tokonyeewo n'abali e Uganda mwena tubasiima era mwebale kubeera ku mikutu. Allah babarake. Mulimu abatatukoonako okutumanyisa nti kwetuli niyo tukoonako n'ogamba mirimandira ku mukutu nabaddeko kino kibulamu kubanga wafauka kullu dhi ilmin alim. Nebaza muganda wange Sheikh Uthmani Nuh Kibuka olw'enkwatagana gye tukwataganamu esingako obulungi nga tuweereza puroguramu zino. Namugamba neebeerako nnyo, olaba nseeredde ngamba nti amiri wano oseeredde wantereeza. Naye barakallahu fikum n'abamanyi abalala abalaba emisomo gyange bambi bwemuba mulabyemu ko twanamiri waseeredde kusinga ne munakireka ne kigwa ku ttaka ne muganda oba yabijjawa tebalaba njuliza nenga nti Wahida Abdussalam Bali mu kitabo kifulani bino wembijja wembisimbula. Tutambula ne puroguramu yaffe eriko ebika by'amalogo. Mu bika by'amalogo twatuuka ku kika ekigamba nti sihirul marad, eddogo erikwatagana n'obulwadde. Ne tujja mu bye twalaga nti ebiyungo byonna bisobola okulwala, si bwe twagamba. Era navudde ku mukutu emabegakawo nga mbasuubiza nti waliwo obulwadde bwe bayita obwa ayinu. Ayinu tugenda giraba. Ayinu kyeki? Bw'oba ovunudde amangu ogamba nti liiso, naye ffe tukiyita kiiso. Lwaki? Nti kiba kirwadde. Ngoli bwaga nti ekisujja kimbala embiriizi, kategeddako. So ayinu kiba kiiso, ekwatira mu makuba 3: al istidham wal istihsan ne al ijab. Makuba 3 ekiiso kukikwatira. Allah yakyogerako mu Quran mu suratu Yusuf aya 67 ne 68. Jalla jalaluhu yagamba atya: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min
وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية الله سبحانه وتعالى تغامبye kino kyaliwo nga nabbi wa Allah ayitibwa Yusuf. Naam, Allah surati Yusuf buli lwogisoma ekujjukiza mwana wattu ebikwatagana ne famire zaffe ng'ebyatuuka ku Yusuf naawe bisobola okukutuukako. Okategeddaako bitya nti mu famire mwennyini nga mugatta taata yeeva abooluganda bennyini ne bakukolera olukwe, imma lwakuzikiriza ggwe n'abaana bo, imma lwakuzikiriza mukyala wo, imma emmaali yeffe, byonna biri mu famire zaffe. Kaakati Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti nabbi Yakubu olw'okuba yazaala Yusufu, akaseera katuuka nga agenda kusindika abaana be mu lubiri, nga enjala gye bayita ani amuwadde akatebe ng'egudde mu Misiri. Yusufu yali mulungi, abakyala baatuuka omulabako ne beesala ki engalo. Allahu akbar, obwo obulungi bwaludde okuba mu nsi. Kibula Allah buli kyamaliriza takiddamu, teri agenda kujja nga yenkana Yusufu obulungi. Zinozoolya simanye empaka z'abannalulungi, abalungi abali mu kitundu ekyo oyo yaba abasinzeemu, naye nga size empaka z'abannalulungi. Ate ekyewunyisa Yusufu teyali mukazi, naye kati abeesimbawo bakazi. Yali musajja nga Allah yamuwa obulungi. Nabbi yamwogerako sallallahu alaihi wasallam hadithi emu n'agamba Yusuf utiya shatra aljamal, Yusufu Allah yamuwa hafu y'obulungi bwe yawa kitaffe Adamu. Yali mulungi, babanga Adamu Allah yamubumba n'emikono gye. Allahu akbar, oba kitaffe yali atunula atya obulungi bwe kibanga ate abaalaba ku Yusufu beesala, kati ate abaalirabe ku kitaffe Adamu. Allahu akbar. Kati Yusufu bw'atyo nga bulaba nti bwemuzaalibwa mu famire abantu bajja bafaanagana, kati baganda be bamufaanaganamukko. Kati kibayita ekiiso, tugamba istidhaamu kyeki by'osoose okugamba mwe kikwatira, ne istihsaani kyeki, ne al-ijaabu. Al-istidhaamu ye muntu okujja nagulumiza akantu akatono. Mathalan oguze kapoloti 5 ku 5, oli n'agamba aguze ekibanja oba aguze yiika, bannanga aguze mayiro, ate awo bagenda kukuweerawo ssente bw'ozisabira, ate sente zo z'otaddeyo tezigenda kufa. Munnanga ogenda okuyita anaagula kapoloti 5 ku 5 okaguze mu tawuni nga buli alambula tadda. Walungi, ngenda kukuddamu enkya, kamulembe nnyo, siyinza butakagula, buli agenda tadda. Era wano istidhaamu eno bw'osingana baganda baffe nga bazimbye amaduuka mu matawuni, najja ayimirirawo n'akwata mu mbinabina zo okulaba seminti, najja amusisinkanaga, gw'ositudde wano amaduuka bane tebifaanana nnyini byo, gano gago wano bagenda gayiikira oluyiikira, era wateze ani okuwadde amagezi. Ekyo kibayita istidhaamu. Istidhaamu okugejjesa ekintu ekitono oli n'akiraba mu foomu nga nnene. Kati ero limu ku makubo istidhaamu. Eryokubiri istihsaan, okulungiya. Azadde akaana nga lulajja, bannanga akaana akalungi, azadde malayika, azadde muzungu, bane kafaananyi taata w'abaana, ebyo birwaza abaana abato.
oliwo edduuka tayongerako seminti yadde akasenyu, abazimbi ne badduka, sente naye nezisaasaana, ebizimbe bingi bikomyawo lwa kiiso. Abaana bangi balwala nga bakazaalibwa, akaana akakazaalibwa endwadde kagijjeewa, abo bangi. Ejaabu ekkuba eryokusatu kukungiriza ng'ogezze, muntu n'alwala uyo ku kitanda lwa kigambo ono kiyamugaye nti ng'ogezze. Kiva olaba edda Abaganda byagambanga nti ng'ogezze ng'akusunako, ng'ogezze kankusuneko, ategedde ako. Era bangi basanga nga balima lumonde, omuntu alima ku kkubo bamukungiriza, munaffe olubimbi lwebale. Wano w'olime tebalimangawo lumonde, olyose n'oteekawo lumonde agenda okubala iwa pulaninze n'ateekamu amalagala bakuyita kubyala ne gajinjimuka. Allahu akbar. Wayita akaseera lumonde bamusoggolerako n'emiggo nga wuzi, wayita ekiseera bamugirawo ddala amalagala, subhanallah, ng'alaba wuzi. Lwaki? Kibula nga enneebaza kati yakyuka, bagamba weebyalaawo, n'addamu nti mammonde. Amakulu mwatusera obwedda. Edda Abaganda bwasingana ng'enkoko ye yaludde eri mu lujjaawo etambuza obwana bwayo 20 noga nga yaludde obwana kamu nga 2 3 4 nga tobubala, okububala obubaza obusse nogamba bwe mbubala buba bufudde. Ye ogenda kuwunzika ng'ogikungiriza, bw'ogikungiriza kamunye esomba kamu ku kamu bonna ne buggwawo. Al-ijaabu okukungiriza kimu ku makuba agasiiga omuntu ekiiso. Okulungiya bananga oguze essimu kamone 18 era kati oli kwa mulembe nnyo bagimujja kukutwa abayaye ng'ali mu takisi. Gwebuuza abantu lwaki baleesewo amaduuka g'amasimu, bantu bagula amasimu buli lunaku. Lwaki zibbibwa buli lunaku? Abakuba ekiiso we bali bangi. Al-istidam okugejjesa ekintu, bangi bagejjesa akantu akatono n'akazimbulukusa. Oli azimbye buluumu 3 nti ayazimbye 2, muba dutuukako mwe mwali lulabi, genda okutuukayo nga buluumu buli 3. Kategedde ako. Kati amakuba ago bwe gajja ne gakwatisa abanadamu ekiiso, naam, Allahu akbar, kikwata omuntu, kikwata enkoko zo. Mwannyinaffe Allah amusaasire bambi amugumye, yalunda enkoko nga mpitirivu obungi, mukwano gwe najja azirambulako. Kino nakyo kijjeemu ekyokuyiga. Bw'atuuka okuzimulambuza n'azirabako n'agamba wuuu, okimanyi nti wano olinawo pick-up mipiira ena gy'otannalabako. Kiki? Sente eri wano etootoogana nga bukolwa. Okugenda okukera ku makya n'omugenyi agenze, enkera baasanga ekiyumba kyonna ng'enkoko zaagudde eri ne zifa. Bazigema, zirya bulungi, zinywa amazzi, buli kimu. Al-ayinu haqqu, ekiiso kya mazima. Hadithi ya Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Motoka nyingi zifuna obubenje lwa kiiso. Nkugamba ekindeke ki? Tubula ngo Mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, mwali badde mo okwogereza kuba kwa kyama. Hadithi amakulu gayo. Mwogereze mu kyama. N'okuwoowa kwali badde kwa kyama. Mulangirire embaga. Kategedde ako. Eyo hadithi abantu bagivaako. Olunaku lwennyini musajja lwagenda okwogereza alulangirira. Tugenda Masaka ku kyala, tugenda kwogereza. N'agenda n'abantu, mwe muva oli alaba nti kyala ono tasaanidde swaibu. Kyala wa bbeeyi, mwana muwala wa bbeeyi. Bannange. Era oluvaayo ng'aga swaibu mali gy'oleeta eri yeetaaga mu lubiri. Wayita enzingu 2 nga swaibu bigolongotana ng'alemererwa okuddayo. Genda okulaba nti ab'embaale baamututte. Okwogereza kuba kwa kyama. N'ennikaaho neeba ya kyama. Omukyala yaligenza okujja ku mbaga ng'ava mu buliri bwa bbaawe, amakulu ng'ava mu kisenge kya bba, n'agenda ategekera bba ku mukolo embaga gye bagenda okuba nti babeerako enkeera. Yali maze omutegekera ne babeera ku mbaga eyo. Amakulu okujja ku mbaga ng'omukyalo no mufumbo yali badde sunna, ate nga ne sunna esingako obulungi
embaga tuzikole ku Lwokuna n'Olwokutaano. Lwokuna n'Olwokutaano. Naddala Olwokuna sunna nnungi. Sunna nnungi. Bantu bagenda okujja ku Jjuma alhamdulillah nga bafumbo. Naye bi asafin shadid omusajja ajja ku mukolo gwazze okuwoowerako omukyala nga kwe kuwoowa y'embaga. Ebiisa ebibeerawo biba bingi ate abakyala mutugjeeko ebigambo byogani njagala kadaali mwana wange alina okufuna kadaali. Akabenje akali mu kadaali kiiso. Mwana bamuboobeza bamaze omuboobeza ne bamubikka kadaali n'ayimirira mu mulyango gwa daddi ne balyoka bamubikkula bati. Abantu bonna abazze mu kidaala ne bamukuba ekiiso kubanga babeera ku nnamba emu. Namba 3 al-ijaabu kuba kukungiriza. Bannange Rukayya yamyuse. Ono Masitula ate si wa bulijjo. Atabuse butabusi mu kkala oba batu batuwanyisiriza mu buwanyisiza buli omu n'akasuka skadi mizairo nga yakiiso. Enkomerero genda okulanga omwana wattu gy'agenza okufumbirwa amazeeyo ennaku mbale bubazi bufumbo ne bukola ki ne budobonkana. Kadaali gwe mwagala alimu ekiiso. Kibula nebaza nnyo muganda wange Alhaji Nasuru yonna gyali Allah amusaasire. Yafumbiza abaana be babiri ku mukolo nga yakola sunna ffenna gye twali badde tugoberera. Etya yateekayo emifaliso ebiri mu ddiiro gy'abaana balenzi. Oli mugole noono mugole. N'agamba atwala Rukayya nti mwannyina agendayo obuuze mwannyoko amahali. N'agenda n'abuuza mu kisenge n'akomawo. Namugamba emitwalo bwe giti. Mulenzi n'asasula. Taata n'amuwowa okkiriza nzikiriza okumpoowa ne Rukayya ne babagabula. Nono ne bamuwowa ne munne n'amala otugabula. Bamala otugabula n'ajja akuba akaama omugole yasoose. Muwala we yamuteeka mu mmotoka neeyita mu galagi neefuluma nga abazze ku mbaga tebategedde nti omugole afulumye asooka. N'amuvuga n'amuteeka mu tawuni n'ajja agamba bba eyasoose okuwoowa funa entambula kwata emmotoka mukyala wo ali mu tawuni ogenda omusisinkana. Kwewala ki amaaso g'abantu abazze ku mukolo. Taata n'akomawo amaze okukwasa omugole asooka mukyala we anti olwo abasiibula okuwa kwawedde amaze obbagabula. N'ajja n'apaakinga emmotoka mu galagi n'atikamu muwala owokubiri n'amuvuga n'amutwala mu tawuni ne bakubira omugole namba 2 leeta emmotoka tukwase mukyala we wano obudde bugenda. Abo abali awo bazze ku mukolo baleese maaso si balungi, maaso gaabwe mabi. Alayinu ekiiso kibi kisaanyawo ekyengera ky'omuddu. Taata amaze okusibula abagole abaami n'akomawo. Abantu balirira abagole bave mu nnyumba ya taata bayingire mu kidaala ng'enkola ya bulijjo nga tebalaba ku mugole. Abagole abaami batambudde bagenda okulaba bazze n'abagole abaami nabo batandise okusituka omu 2 3. Ogamba tebasigaddewo batuuze bokka. Ababuuza nti bannange tugenda kuzimbula kidaala. Abantu abamaze okulya tutambule embaga ewedde. Tikatusiriwaza. Twazze kulaba ku bagole. Abagole balwa. Abagole bagenze dda bali mu tawuni n'okuyitawo bayiseewo. Bayiseewo nga tetubalabye nti si bammwe. Nannyini mugole ali naye kati butoola ne bw'omukubira essimu mukyala wa muli ku lubirizi. Ye alibadde enkola y'obusiraamu eyo. Obwana bubeerayo ne bufumba ne buzaala ne butebenkera baraka ne zibeera mu bufumbo. Lwaki? Enkola yaabwe bagiyisa mu hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam egamba istainu biqadaa'i hawaijikum bil iktimani. Mumale ensonga zammwe na kuzikweka. Lwaki? Fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda. Buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa. Buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa. Kyewuunyisa ng'abantu bazimbye ebiwowoolo mitima gibaluma. Oyinza oti obutatulaga ku baana mukole ki? Mubakuba ekiiso. Sheikh Nasuru barakallahu fikum. Haji Nasuru nkwebaza walaga sunna ku mulundi ogwo. Tugikoppe wallahi nungi yansanyusa. Banaliwo ku siini nga tubuuza bannange abagole balwa. Sheikh n'atugamba nti ankola ya Busiraamu nannyini mugole twamukwasizza dda bayise ku kava atwale ekyengera ki. Si kulwanga wano waliwo oweeriise bbi n'amutunulako n'agamba nti awasizza akaana akato
embooko agenda okutuuka nga gye bayise embooko takyagiraba. Era Sheikh Omugenzi Khalidi Allah amusaasire yatunyumizaako nti bamala okusamba gawuni, mwana asambye gawuni ku mukolo nikaahi ewedde, okutuuka eka nga mwana mulenzi takyalina laavu ya mwana muwala, era nga yeebuuza nti ono namwogereza ddi. Subhanallah, nendeka abawala abalungi nendeeta ono. Omuwala agenda okulaba ebyamuleeta ebiyitibwa bibayita bufumba wakati biriiwo, ng'ayita imaamu, banne abandabira ku imaamu waakuno mumumpitire, ng'amuzisa mu kafunda, mwami agenza okukola, munnange bukyabandeeta ngenda mu wiiki tewali waaka oba kiki, munnange talina laavu yadde simayiro, antunuliranga eyamufuukira ekizibu awaka. Nga imaamu aga nti omukolo gwe twakasonda nga tunaaswala, ng'akubira akasimu Sheikh Khalid Omugenzi Allah amusaasire gyali mu kabuli. Sheikh olw'okuba ayinaku ilimu engazi, yababuuza omukolo gwabadde gwa mu kidaala, kiva mu kidaala ne kadaali ne gawuni yagisambye, n'agaa nti kyekyo aswabatuha al-ayinu, amaka gano gafunye ekiiso. Kyava bagamba munzikirize mbajjanjabeko ne rukuya shar'iyya. Mulenzi ng'akomawo okuva ku mulimu nga Sheikh abaraka ng'abasomererako, ng'abawa n'amazzi ag'okunywa aga rukuya n'okunaabako, ng'abagamba nja kudda enkya. Wallahi Sheikh atuwa obujulizi aga nti omwana ow'obuwala bwe yamala okunywa ku rukuya n'ow'obulenzi n'okunaabako ne banaabako, omulenzi n'akomawo essanyu lye, n'atandika okusitula mwana muwala bw'amuyimbira. Sheikh abakubira essimu enkeera kyabange gettiredde enzija. Omuwala nnyini yamuddamu n'amugamba Sheikh teweekooya, toyokya mafuta, Allah yampanyisirizaamu mu musajja gwe nabadde naye luli, kati nina mulala, okimanyi nti anderako, newe njogerera bino ali mu kunnyimbira. Laavu gye tulina tennaba kubaawo. Singa baasigala wali nga tewaliwo mujjanjabi, obufumbu bwali bwabise lwa kiiso. Baana baffe bangi bava awaka ne mubasiba kadaali ne basamba gawuni, naye nga bano abazze bagamba kino sikirabangako. Ono ye mwana bulijjo abeera wano awaka, bw'ati bw'ayengedde enkomerero, mwana bw'agenda bufumbo ne bufa. Nze naliko ku mukolo ogumu, gwali gwa musajja mugagga Allah amusaasira amutere ebbaraka mu maali ye. Ku ttebo kwe twaliko omusajja ng'ayambadde ekkanzu n'enkofiira fabakati, n'akulukusa amaziga ng'alaba amaziga gaali gaaki, gwe nange kyebuuzi, n'akaabira ddala amaziga, nga n'omujulizi yamulabako namba 2 ng'akyali mulamu, Yawumaru Saidi Allah amusaasire. Jaga nti subhanallah, sajja akaabi nyinga ekimukaabya kiki? Yabuuza taata kuzaala mwana nti gwozaala omwana ono? N'agamba bukyamba mu nsi sirabangako mwana gwe bawooye, ne bawaayo gold. Ne bamala okuwaayo gold, mwana mulenzi n'aleeta akalabo aka mwana muwala nga mmotoka. Ono n'atulika n'akaana, taata gwozaala omwana ono, gwozaala omwana ono, mwana bamuwadde gold ate balese emmotoka. Ekyo ddala gwe bwolaba kikaabya omuntu. Era twasabirako ku mwana muwala Allah ababarake ku kino kye tulabye, ebiyinza okuddako biyinza obutaba birungi, abanga alayinu haku, ekiso ky'amazima. Abawarabu edda balina omusajja nga mukafiri mulungi, nga mu kukuba ekiiso bamwekakasa, yasibanga ennaku 3 nga talina kaalidde, mbu n'avaayo ng'eriiso limyuse liti, n'ababuuza ni gwe mwagala nsaanyeewo emmaali ye oba ye kennyini. Bamugamba nti Abdallah ono nti atwemalikirako nnyo nnyo, ng'agenda ku mmaali ye ng'agikuba ekiiso. Hakka kyakwatanga baali bakiri kuba mu Makka nga bamukozesa nnyo nga omulogo waabwe. Idhan aya gye tutunuulidde awo tubadde tutema omusingi ogulaga ekiiso kye kiruwa, kikwata kitya. Mu basahaba kyaliyo sahaba ayitibwa Sahal ibn Hunayf ng'ali wamu ne sahaba ayitibwa Rabia, batambula mu biwonvu by'omu Madiina, bambi ebbugumu ne likwata Sahal, kyava ajjako ekkanzu ye n'asigala mu nkutu, yeeyiweko amazzi olw'ebbugumu eringi. Bwe yejjako ekkanzu, ani yejjeeko ekkanzu? Sahal
ibn Rabia kakati Sahal ibn Hunayfi ajeke kanzu Rabia bwamulaba fa asabahu al-aynu namukuba ekiso yagamba atya wallahi ma ra'aytaka al-yawm wala jildun muqbi'a sirabanga ku musajja alina kasusu kabalagavu kalinga ka mukyala olaba eriiso awo nno bwe tusiŋŋaanira nti abasajja n'abasajja temukkirizibwa kunaabira mu kinaabiro kimu musajja temukkirizibwa mukyala temukkirizibwa lwaki olw'akabenje akayinza okuvaamu akanene katya ti omukyala alaba amabeere ga munne nga si gegage n'agakuba ki mulimu amabeere simanyi ge bayitaani mulimu ge bayitaani simanyi buno bunambaalaala simanyi buno bwani kati ayinza oddikuba ekiisa ebbeere oba akabina oba kansa najja ava eno n'akwata ekifo ekyo eno kakana nga akabina bagenda bakasalaku kansa yakalya oba bbeere balisazeeko lwa kansa naye nga alayinu kiiso sahaba bwakuba munne ekiiso sahaba n'agwa n'azirika baali balina omuvuka gwe baali batambudde naye n'adduka emisinde n'agenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuusa amawulire ya rasulallah bino bibaddewo ne banona sahaba nga n'ebigere byewalula nabbi yakangula ku ddoboozi n'avaamu eddoboozi erigamba yagamba bw'ati alama yaktulu ahadakum akhaahu lwaki omukumu ayagala okutta muganda we ala barakta alaihi lwaki tewamugambye nti barakallahu fiikum okuva olwo nebeera edduwa oba giyite engabo eziyiza mutabani wa Adamu ku kyengera kyonna kyaba nakyo mathalan muntu bajja okulaba kabebbiko n'agamba bannange ozadde kazungu n'agamba barakallahu fiikum ekiso tekikwata munange ng'ogezze barakallahu fiikum ekiso tekikwata munange nga wapanze sitowa yonna terina wessiza barakallahu fiikum naye bwakirekerayo oyinza okulanga emaali edibye osasula sitowa naye nga emaali tevaawo yonna ekutte tukategedde tujja kulaba sitowa eyo gijjanjaba otya emaali okutandika okutambula tujja kulaba ekintu ekikubiddwa ekiiso kisobola okujjanjabwa mu mbeera efaanana bwetyo kategerekise sahaba nabbi sallama bw'amala okumuvunaana oli lwaki tewagambye muno nti barakallahu fiikum oyagala kutta muganda wo kitegeeza ekiiso kitta mu hadith gyetuziza okulaba mu maaso eyo gyeziri eziraga omwana adamu asobola okufulumya ekigambo eri mwana adamu munne naafa motoka nyingi oziraba mu bondi eri baganda baffe abazitunda naye nga obuzibu zisobola okutambula kuba agisubula nga alaba yeri katale etambula nagireeta kasitoma najja bulajja kamotoka kalungi mpaka nambako kamala ogenda okukiryalinga ebya banka nzija olweggulo nzija enkya essaawa zino kankomewo mbadde nzize kulaba naye emmotoka gyenjagala yeno yennyini babibagamba emirundi mingi naye nga ki ono munne yasoose okulaba emmotoka ng'ogireeta n'agamba ta were eno emmotoka gy'oleese gwetandika n'okulya amabangi eno yennyini bakasitoma bange gibadde bansaba kati osagule nange nsagule ebeere wano ewiiki naku bbiri kyenjiwa ennaku lumu bagenda kuba bagitutte ekyo kyennyini kiba kiiso wa illa okuleka nga akugambye nti barakallahu fiikum era osingana sitiika nnyinyi nga ziri mu maduuka g'abantu barakallahu fiikum ku mmotoka barakallahu fiikum biasafin shadid ekyokusaalirwa ekinene edduwa eyo omuntu bw'omugaa nti barakallahu fiikum aba amanyi nti oba akwebaza ng'olina kyomuwadde bwetyo bwe twakimanya so nga dduwa eziyiza kiiso engoye nnyingi zookeddwa olina jja yesala ekkanzu ye ennungi mashaallah noga nti eno ddafa yateekwa kuba n'abalangira b'e Saudi kati ate naawe ogyesaze naga nti ate bwe tutagyesala kyekinagaana kumba akwonoonye maama abaana olubojjooza n'agiteeka ku awagololerwa n'agiteeka paasi bwati ku lubuto agenda ogisitula paasi n'esitukirako ng'olina gisula mu kasasiro lwakiiso kyoli kiyagyogeredde engato nnyingi imma bwe tebagibbye efuna damage vuga engato empya nisobola okubanga efaanana bweti lwakiiso bwe ziba tezidibye emmotoka eziri mu bondi munnaffe agiguze
asooka okumulaba yasooka omukuba ekiiso. Munnaffe wawonye enfuufu n'enkuba era kale gwe toli bubi ogenda kusigala kutukuba mazzi n'aseesa endabirwamu nazzaako. Omuyaye jajja emmotoka tamanya nayo n'alyoka akuba eyiye nga si ye yatomedde, batomera mutomere, bamutomedde ettama liyingidde. Ogenda okulaba emmotoka ye badde ennungi, emmotoka yonna eba nnungi nga teriimu kigwo, nga teriimu kutomerwa, naye kasita bagiteekako ffira era ogenda okulaba nga ekuyitako nga bakulaga yatomera. Saagala erimu kigwo gaga nti yatomera. Oluusi abamu bagenderamu. So ono tukole tutya? Omuntu yali badde nga bw'aba aguze emmotoka agikwateko n'omukono ogwa ddyo. Bismillah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alayhi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharra ma jabalta alayhi aw kama qala sallallahu alayhi wasallam. Edduwa ekipya Allah akuwa obulungi obuli mu mmotoka eno, taasa akabi akagirimu. Oluvannyuma obujulizi bwe tufuna tubujja ku sahaba wa Nabbi sallama ayitibwa Zaidi. Agamba lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam yajja okunkyalirako ng'alina ensolo enyirira nga nnungi. Omuyahudi n'atandika okugikuba ekiiso. Ensolo ennungi erabika eryemu yokka mu Madiina, bannanga agivuga nga yeesiimye. Musajja gwe singa ogimpa bigambo. Enkomerero Nabbi sallama n'agamba nti ensolo yange etambuza mirimu gya ddaawa, sisobola gigaba. N'agisiba mu paakingi n'ayingira wa Zaidi. Agenda okumaliriza okukola puroguramu okufuluma ng'ensolo egudde wansi efudde. Nabbi n'anakuwala sallallahu alaihi wasallam. Zaidi kyava agenda mu nsolo ze n'ajjamu ensolo eyali singa obulungi n'agireeta. N'amugamba hadiya laka ya Rasulallah, kino kirabo kyo kigende kikola eddaawa. Nabbi kyava amugamba sallallahu alaihi wasallam ndeetera amazzi. Fajala yaqra, kyava ateekamu ayatul ayinu, aya ezigema ekiiso. Alaba obusiraamu bwe bwali guze emmotoka mu bondi n'ogiteekako edduwa y'ekipya, wali badde oginaazaako n'amazzi ga ayatul ayinu. Okategedde era amazzi ago ge twali badde tunaaza ku baana baffe abaakazaalibwa abato. Okategedde ako era amazzi ago ge twali badde tunaaza edduuka lyaffe ppya. Bantu bave ne bayingira amaduuka so nga shomu fi thalatha. Ekisiraani kiri mu bisatu. Nabbi yayogera sallallahu alaihi wasallam. Ekisiraani kiri mu markabo, mu motoka, ne kibeera mu maskani, mu nnyumba, wa fi nasa ne mu bakyala. Nye Nabbi yalaga eddagala sallallahu alaihi wasallam ng'alaga nti gwe afunye ennyumba oba dduuka sooka osomeremu Bakara ejjuzu 2 n'ekitundu, oluvannyuma okwate aya ezigema ekiiso ky'abantu, naam osiimuze edduuka lyo n'amasa. Kuba abantu bagenda kujja enkya wazze wano wabateze kano kamasu kennyini era obayina zinaalema gwe kuŋŋaanya. Genda okulaba nga misiraano teri akyama. Lwaki? Teyakugambye nti barakallahu fikum. Idhan ekiiso kimalawo emmaali y'omuddu n'esaanawo. Kwano gwaffe Allah amusaasire yali ava Bugerere atisse kaddayana k'ennaanansi. Ava bw'ati Bugerere mu tawuni nga bw'olega atusimbule mukwano gwe najja. Namuga haji gwe otisse ennaanansi, ffe katusigale kulya amabanja, twagala ensawo zidde nga zijjudde. N'atamanya nti kyali kiiso. Sajja watu agenda okutuuka Kaleerwe ng'ennaanansi eri wali efuluuta. Ne balumba Nakasero ng'eziri wali nnene okusinga kuzize, tasobola kupaakingawo. Sajja n'amugaa tukole ki? Tugende Katwe. Ne balumba Katwe ng'ennaanansi efuluuta. N'amugaa tusibireko Owino. Okutuuka ku Owino nga tebalina bwetaavu. N'amugaa omanyi kye tuba tukola? Obumotoka amugaa nti nze entambula yange yaweddeyo nadda okuyamba na buyambi, jjako ennaanansi zo nziiwewa. Haji n'amugaa tuzizzeeyo ku Kaleerwe kuba lyekkuba erintwalawa ewaffe Bugerere. Nga bavuga nga bateeka Kaleerwe batikkula, ng'omwana amugaa nti bw'oba ozitikkulidde wano teekawo ssente ez'okuzikuuma, kubanga tosubira nti abantu bayinza okuleka ennaanansi ennene ziri ensava bagule buno bukaceere. Haji ng'atikkula ng'akwata mu nsawo ng'ate ateekamu ez'omukuumi, ng'amugaa nti wano basulawa nti tusulaawo ng'ensiri ziruma nakina kinaga nti bizibu nga bizze nadde manyi zijja kutunda kusuubuza abantu neddireyo. Waliwo abasobola okuziyimba bayimba ziri ennene bayimbe buno bukaceere.
haji webereremu. Haji nga amagamaga sawa etuse eyokulya ng'akwata mu nsawo ze yazze nazo ate zatandise okulya, kwata seni ng'azirya naku luzibye teri amugaye nti akananasi kammeka, nsiri zimulumye, enkeera agenda okulaba nga tannatundako yadde enanansi n'emu, kyava agamba omusirikale akuumawo, bw'ofuna abagula maali ngikukwasizza nzizeeyo waffe. Omukyala aleeri alinze kavu abaali awo nga Haji ajjidde awo, mugandi ng'ozimbye mu maaso nti ensiri kye zaatukoze eri nanonyeza musujja kiki nti ensiri zatulumye, kyatunzeeko yadde enanansi n'emu. Twatambudde ekibuga kyonna twaziye kaleero nenzirekera omusirikale, kyala nagamba amaanyi gaffe mu musiri bannange. Haji ngaaga nti kammalemu ennaku 3 bayinza okuba n'abatunzeeyo. Haji ng'amala ennaku 3 naye nga kyamazima zaali 5 ennaku ng'ajja tuuka wali omusirikale nanansi teyazisangawo. Omusirikale aluwa, omusirikale amugaa twagala emitwalo 7 okuyolayo byali bivunze, nanansi zo zonna zavundiraawo. Haji n'agamba ya rabbi, tugenda okusomesa ensonga eno nga Haji omu ku bajulizi n'agamba nali nsimbula Bugerere, mukwano gwange yennyini naŋŋamba mbwe ensawo zange zigenda kudda nga zijjudde, boka basigale nga bali amabanja anti ngenze kuyoola. Lwaki teyamugamba nti barakallahu fikum? Bangi bwe batyo maali zaffe zifudde, olina akusiŋŋana nga konteyina epaakinga bweti n'ayogera ebigambo ebinene. Haji otuukidde mu sizoni amaduuka gonna makalu, ogenda kuyoola buyoozi. Haji aba yakapaakinga konteyina 10 ne ziyingira ne zisaanikira eyiye, genda kulaba nga teri n'omu amugaye nti Haji mmeka, n'ateeka mu sitoowa teri amugaye mmeka, n'asasula sitoowa kivaamu nga Haji bimutama. Bantu batudde ne maali. Lwaki? Lwa bigambo bino byemba nnyonnyola akaseera kano, bikwata ku mubiri ne bikwata ku maali era mwe tuwangaalira mu sisitimu. Ebigambo bino mbijjeewa mu kitabo bakiyita As-Salimul Battari fi Tasaddi li Sahrati al-Ashrar kya Wahid Abdussalam Bali, ku peegi 229 okuli omutwe ogugamba Irajul Ayni, okujjanjaba ekiiso. Bwe obudde bugenda, saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atumalira. Aya ze nasomye ziraga katuziyiteyitemu, ziraga ki? Tiwakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera nga nabbi Yusufu azaaliddwa akuze, amaze n'okuweebwa obukulembeze mu Misiri nga yagaba emmere, kati baganda ba Yusufu basituka bagende mu lubiri basake bafunaako okulya. Olw'okuba baali bamuddirira mu bulungi, Allah kyava abagamba nti wakaala ya baniya, taata akola oda eri abaana be, abanga abaana bange temuyingira mu lubiri omulundi mu mulyango ogumu, la tadkhulu min babin wahidin, tekabatanda nemuyingirira mu mulyango ogumu, anti abalungi olunaabalabako omu 2 3 ng'akoona ku muniti wayi omusajja yazaala abaana jangu olabe ate bonna bawanvu, ate bonna banene, ate bonna balungi, labalaba. Ekyalidde kiki? Kiiso. Baana nga batandika kulwala butakwatagana n'ebisigadde. Wadkhulu min abwabi mutafarrika, nabbi Yakubu abaga muyingire emiryango gya njawulo. Ono nabbi ategeera ekiiso, kategeddaako nga ne botajja kuzaala baana bonna balungi, baana ba Haji bonna balungi, ate bonna beebo. Mbu bagenda kubuuza ku bagenya abazze ku mbaga, n'alyoka abambaza ebyekimansulo, enviri bazitadde, obubeere bulinga mu misumaali. Abantu ne bagamba Haji mbutuufu yazaala, laba embooko z'abaana wano wanaabula embaga, wano embaga zigenda okuyiika wano, obwana ne bugenda buddiba, kivaamu nga bwambala engoye ne maama waabo zayambala. Haji akakoonako ng'amanyi maama w'abaana, nedda taata nze muwalawo bwani yagamba okwambala engoye za maama, olaba mwenkana n'ennyammwe. Haji akyankalana lwakiiso. Mulekeraawo okumulisa abaana bammwe eri abantu abangi, abantu balina ekiiso. Ate mulekeraawo okulambuza emmaali abantu abatalina akiida efaanagana ng'esomyeko ku kiiso. Ja tugenda olaba embuzi zange, gwogenda okulaga omumanyi. Ja tugenda nkulaga eyiika zange zennina ate nzitunda, gwogenda okulaga omumanyi. Owange kankuyitire ku maama abaana akubuuzeeko, amuyita atya?
amuyita atya. Era bw'ogenda e Saudi tosinga na mukyala wa mu Saudi ng'ajja okubuuza abagenyi. Abasaudi baba n'amadira abiri. Eddira erisooka liba kkalu nga kapeti akuteramu bupiro bwakwesigamako, nayingira ekisenge n'aleeta kakaawa n'entende n'ebyokulya asomba tuga musajja muwulu. Ne mumala okulya n'akunyuminkiriza n'akutegula nga mumaze okulya n'azzaayo ne munyumya bw'olira okooye yalla n'akuwerekera nga tolabye ku mwana tolabye ku mukyala. Naye nga bodda mu kisenge namba 2 ruumu eddako mulimu kapeti bw'ogirinnyamu ekigere kibuliramu, mulimu TV screen eva kuno nakuli, mukyala we gyali naki n'abaana. Akuleetera omukyala aveemu akaloboozi, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ogambe nti kyala nnyonza musajja aliko embooko y'akakazi laba bwe kayengera. Allahu akbar, Allahu akbar. Ekyo ekiso ky'okubanga otendereza oyogera bingi nza okwekanga ng'omukyala asibyeko ebintu nga buli watula bwati baalaba ng'empologoma. Alayinu haku kiso kya mazima kikwata kivula nti bo baalabuka bakyala babe ne babakweka eri abaffe ate be baaniriza abagenyi. Nosanga nno ng'omukyala ng'alina n'ekirimi era dde bassebo nga kubazze kuliko eyeegombedde ow'ekirimi sibye mute bassebo jibaleko bassebo ono yakyadde awulira afa naga ne Swahili. Singa abantu baali bawanyisiganya twali wanyisiganyiza mu mukyalo ono olwamutandisi buli kimu kyendaba kyenaali egombi akiina. Swahili omukyala yita kusaanira ono kivaamu alekera amukubye ekiiso enkomerero nga mutandika kutabuka mugenda okunzika nga omukyala abisibi. Amaka agasinga okusattulukuka kiiso. Alayinu haku kiso kya mazima ng'omubaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam. Aya zino bonobo zigoberedde ojja kwesiŋŋaana nga zonna ziwunzika nga zitulaga kyekiso kyaki kya mazima. Idhan abatulaba abalungi abatuwuliriza edduwa egamba barakallahu fikum ekola mu kaseera nga muganda walina kyakuwadde ne mu kaseera nga oyogedde ku kyengera ki. Munnaffe waguze common 18 barakallahu fikum olwoba ogitaasizza. Munnaffe waguze engatto omusonso barakallahu fikum yalibadde njogera yaffe. Munnaffe otikkudde barakallahu fikum Allah akutere baraka mu byotikkudde otuukidde mu kaseera akatuufu nga ne bakasitoma we bali. Naam ojja kusiŋŋaana nti biidhinillah okusinzira ku budde bwaffe nga butera okukozesa mukkirize musimbewo busimbi kati tuli ku kiiso ezimu ku ndwadde ezikwata emibiri gyaffe. Abantu nobasiŋŋaana nga bali mulago bali ku macupa naye nga kiiso. Tuli ku ndwadde ezikwata emirimu gyaffe nga omuntu yeyambisiza ki eriiso lye n'olulimi ne bigenda bikosa emmaali y'omuddo. Mwe bali kubeera bawuliza balungi aba South Africa, Durban, India, Malaysia na wonna gye muli naddala bannayuganda abagoberera emisomo gyaffe. Barakallahu fikum. Tusaba Allah abasiime abayomu obulungi ate muggyemu emigaso bi'awnihi tabaraka wa taala. Nsigadde ndi Ahmada waabwe Ahmada Mahmudu Nsubuga ku 0702632289 wano ku Masjidi Mandela e Kampala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.